bayantama yantama nate ensonyiwa musonyiwe kuba ayina akaana akata akalungi kuba buli kyenjagala omukola kyonna kinene naye namukwasa Katonda ne babbosi be namuwa bangamba twayogera n'omuvubuka oyo naye atutuuse Kelvin Kayanja ali bweru wa ggwanga ye muntu yasooka okuvuma eggwanga lino n'okuvuma bakadama n'okubabba nkiddamu Kelvin yali bweru Middle East Consultant yali yamutwala nali brand ambassador wa Middle East Consultant ya Gordon abana mwenna abayita mu Middle East Consultant emuyenga nali brand ambassador wa Middle East Consultant mukimanyi bulungi naberanga nga basibulanga mugenda era nze tolowooza nze nti nze mixa gintandise kati ngomanya kubeera brand ambassador wa company eyo by the end era Kayanja Gordon yamuzza wano mumanyi kye baali bagenda okumukola baripotinga mu reporting ne bamuzza wano ne bamukwata Madamu Birungi wa State House nze namukwata ne mwa Kelvin Kayanja ne mwegaida nga Kelvin Kayanja bwe nakwa nkubira essimu ng'abeera Luzire wa nnyina naye nga n'omutwalo gw'otanze nguweereza kajibe 2 kajibe 10 kajibe 3 nga nze ngisindika nga n'ekyokulya nze nkimuweereza Kelvin Kayanja kati mwabalowooza nti basanya bakanvu mambo that is not a news fe tuli bakowe emitima gyaffe giyina ebiwundu tuyine amaziga ku mitima olw'abantu betuyamira batatusiima oba ne batatujjukira fe tukozidde abantu ebintu bingi nnyo naye abantu tebatusiimye tebatujjukidde abantu batusasuza bukyayi za Kelvin Kayanja natuuka omufuna emirimu gy'aningenda naye nga taba na transport amuleeta ng'ate omuweeza transport balina okusooka ofumbako emmere oyo anvuma awo waatudde maanyi gange na bigambo byange n'omukazi amutuzizzawo nze namumwe wa State House Madamu Birungi bakadama mwale okumanya ekintu eki mwale mukufuna eddoboozi erawamu okubalwanira muvuma bantu ne mulowooza nti kampani zijja balana njagala okubategeeza buno kampani ze mwagala okwerijjako zonna olaba ekigambo ky'abakadama tekisobola kukyuka z'abanene mu ggwanga lino oba nkiddemu amagezi gazze kampani ze mulwanagana nazo ze mwagala okukuba zigwa tezisobola kugwa kubanga z'abanene mu ggwanga lino bano be bamu ku bantu full figure bazaakwata mujjukira bulungi nnyo emabega recently Simple K avaayo n'abanja omwana we owa full figure Kasuku ono Kasuku akola ku TV yebakako ku full figure yakozesa agimwezira oyo yakava mu kkomera naye yennyini yamukozesa full figure atambuza enziku full figure mulwadde wa siriimu full figure tawooma full figure mukalu talina wadde mazzi n'amazzi ge banywanga ffe twagatwalanga ne Vincent muganda wa Alms Wanyana era gwe bw'oba okyali eyo ng'ogamba nti Seginya yali obutwa nkusaasidde era nkusaasira anyway kiyinza oba nga gwabugaba naye mu byonna nga tonaba kubyogera njagala mubulye n'abantu nti obulwadde gye buli ebirwadde biruma ebirwadde bingi biruma omuntu alala bulwazi musujja nzanako tulina abantu bw'omwebakako obanga ali ku musajja munno okwebaka ku full figure at least ogenda n'okola ebisiyaga ku musajja munno era full figure bwe yajjamu ayina akapale kana kayambala munda
ayina bimugaba yenna omubiri gonna gujjudde enkwagulo full figure yanneeyambuliramu nnika naye kate nziruke mu luumu mwe nnali nkugambye natunuulira ekintuntu nga nninga alina ekikere omanye ekikere omubiri gwonna nayisaako omukono gwange nsobole okufuna appetite nnyime naye nga full figure nkugambe nga full figure abulako kirevu ondaba ekirevu kyange kino nga bwondaba Katonda full figure yabulako kimu mu makirevu naye talina mubiri nga bw'oyinza okukwata ku mwana muwala mu butuufu oba n'omwana ow'obuwala n'omukwatako bw'oti ku mubiri owulira nga mutuufu naawe okyuseemu era neewuunya nze simanyi na musajja kyayitamu oyo yeebaka ku full figure nakwata ku mubiri gwa full figure nga mukalu nga olaba muwogo wali olidde ku muwogo nga sirina nkugambye kyantwalira essaawa emu n'ekitundu okusobola okuyima n'empaka okubeera nti nkozesa full figure naye neewuunya mbw ate munnange ono ate be bawabula Museveni era gavumenti enaagwa nkugambye full figure nga wamwebaseeko oyinza okugamba nti kikino kyenguddeko at least onoonya musajja munnoze kugambye okuddamu nenneebaka ku full figure at least nnoonya musajja munnange ne mukozesa sirina kitundu amabeere gakoma eno nagakwatira mu lubuto kakati full figure ndi mukwebuuza ne ngamba ya rabbi full figure bwe namugiramu essaati yange yalaba omubiri n'alaba ennyirira gye nnyirira kakati olwalira ngamba ampunya atya full figure ebintu ngenda kubita ebifaananyi nze wentuuse mu kaseera kentuuseemu ebifaananyi ngenda kubita lino lyerimu ku ddagala lyenkozesa abasawo lye bampa lyesiiga ku bwereere bwange full figure enziku gye yansiiga lino lyerimu ku ddagala nga bwe muliraba nina nelyennywa nina lyesiigako ku bwereere Ssaabannayuganda mbakubiriza ekiwala ekyo kirabika kitambuza bulwadde mukyewale neetaaga nsinkane ne bbaawe ya rabbi omusajja mwebaze kyayitamu full figure full nze neewunya n'abantu abakutuuma erinnya full figure wakula nkula ya kisajja toyina wantu owo wasikiriza nga woyinza mwana muwala n'ayimirira mu butuufu n'ogamba mu butuufu namwegombako kino full figure ekyokubiri teriyo olunaku lugenda kukya full figure Bobi Wine akwanukule kuvuganya taata oyagala bafu ekyo wakiwangula n'okulayira ogenda kulayira olaba kusegenya mu namaparadinga ekyo twakikuwa mu bitiibwa eby'ekitalo tovuganyizibwa President of Funeral Service Ssaalongo John Kyaggo ekyo wakitutte mu bitiibwa eby'ekitalo oli wekoze unopposed mulimu gwa Jemba Ssaalongo John Jemba ogwo wagututte mu bitiibwa ebingi omukulembeze wa pate omukulembeze w'ekibiina n'oterekera muwadde akatiibwa akatono odutyewo nga gwosoma amabugo gwosoma ebirango go receiving empapula how comes banakuba tekitiibwa twakugamba toli president materiyo n'ogaana idadire materiyo materiyo wagana okukiwulira kimanyi onoonya simpase onoonya buli kimu Bobi Wine omuntu gwayogerako mu Uganda ensi yonna emubuukira ne bukya ku makya Bobi Wine n'akwogerako era Bobi Wine mwebaza simanyi bambi Bobi Wine mu Uganda muno yafuuka source of income olwaliro gavumenti ekwata billions ezaali zimbye amalwaliro nezigulamu abayimbi olw'okuba nti Bobi Wine musajja muyimbi yava mu kuyimba full figure singa tovaayo weebaze Bobi Wine singa tovaayo n'ovuma Bobi Wine singa omufana enjala ewamu naye Bobi Wine buli wovaayo n'omuvuma bano ne bakuyita ne bakuwaayo kasente n'ofuna kyolya Bobi Wine kyova olabanga agamba nti mukireke Bobi Wine full figure akulabanga mulalu full figure ffe tulina okukwanukula tosuubira lunaku lwonna mu nnaku lugenda kutya nti Bobi Wine ajja kuyisa mu kamwa ke Bobi Wine akulabanga mulalu agamba ekyo kireke kiralu kyalaluka mukyesonyiwe
Tulina n'abazungu be tunnyonnyola abatubuuza ku full figure ne tubagamba nti kire ekikazi kyalaluka ne tuba engeri nga gy'oli nti tewasoma tosobola kwogera mu lulimi Lungereza tosobola kuwandika wadde erinnya lyo ne tubanyonnyola nti kire ekikazi kyalaluka kyagwa eddalu mu kyesonyiwe. Kaakati tosuubira nti by'oyogera lujja kukya ku makya Bobi Wine wabe akwogereko oba omubaka wa Nuupu yenna akwogereko tekisuubira ya rabbi. Full figure mu Nuupu tukulabanga mulalwe yalaluka. Sibanyina kiwala kino lwaki tekifa. Tufiiriddwa abantu ab'omuwendo mu nsi nenga bino ebiziringo Allah lwaki tabijjaawo n'abitwala. Full figure weebaze Allah otuuka okufa nga tukyali balamu kubanga ndowooza gwe kesisi eri kuziika. Ssegirinya lwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa ambulensi agenza azimbye eddwaliro akoze atya nemwita Ssegirinya ne mugambo wayi sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zennyina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki asusizza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi. Ssegirinya teyali musiru kukuwa ssaawa 5 kwogera ku lumbeerwe. Yamanya nti omwo mw'otabeerera na by'oyogera ojja kweteteggula oyogera amazima nti gwe yamujja mu bulamu bw'ensi eno. Omusajja wamuwalanirawo okukumma ssente za paaliyamenti ng'aziza mu constituency. Mwakitwalanga okubalabisa kubanga temulina kye mukoledde bantu okuleka okwegaggawaza mwekka. Kyekyabasiza Ssegirinya. Naye we bunaazibira ku ssaawa 5 ze yakuwa ng'omaze okwogera amazima ojja kwetondera bannayuganda kuba olukwe lwonna olumalawo Ssegirinya olumanyi ne gye mwalulukira kuba ensonga ogiwadde nti yali abalabisa kati tulinze kimu mukama waffe otubuulire bwe mwamumazeewo kadingo ne bwenkwenenya nga ndi ku mirimu gya ggwanga kuyamba bantu bagenda bweru kulaba nti mbateekateeka baleme kubbibwa baleme kukusibwa era oyogerayo ekintabula. Omusajja yakuwa essaawa 5 okwogera ku mulambo gwe naye yali mutuufu. Yamanya nti ogenda kwetyetyemula oyogere ebyekusike n'ebyomunda engeri gye mwamumazeewo kuba tomwagalangako. Nze nnenya ne famire yakuwadde omulambo neekukkiriza obeere wali nga weeteteggula. Gwamanyi bwe gugenda okuziikibwa, gwamanyi abanaasika, gwamanyi omulambo kye gunaanywa. Kadi ng'ojja kutubuulira eyase Ssegirinya. Ssegirinya teweebaka Ssegirinya zuukuka akasajja koogeza olukwe lw'okukutta kubanga kalumanye. Nze sigenda genda kuziika Ssegirinya, sigenda genda mukungubaga Ssegirinya. Sisobola kubeera wakati w'abantu abannanfuusa ebitimatima. Mbonkwate mungalo nkulamuseeko banaye nga kitalo mbonga kitalo. No, I believe like Ssegirinya. Tewali byo munkungubagirako. But through people he will fight on nga bwe yagamba. Nze nzikiririza mu bantu okulwana oluvannyuma lw'obulamu buno bwa bulijjo. Mbeera mbabuulira nnyo keesi ya Elizabeth Wamala, Bawa Elizabeth Wamala n'omutabani we gundi gwe basalanga embuzi. Ekitegeera omusajja nali siina kyemumanyi simumanyi nako naye bwe bamungereza nga ndabika nali nkyali Rakai mu 2006 najja ogula t-shirts mu Kampala eza tiimu yange n'abawagizi ba ngondi wa coach nenzijukira bwe najjukira ekifaananyi ky'omusajja gwe nalaba mu mawulire ng'alabika yooyo kuba yali atuusa t-shirts mu downtown eyo yonna n'azisuubuza abalala. Naye yafa nga simumanyi naye kati newotogera kati abantu abandaba nga mukulwanira gundi naye byekuntuusizaako okulwanira enfa ya Wamala kati byekwantuusaako bayinza n'okulowooza nti yali muganda wa ntegereka. So abantu basobola okulwana gye bali ate balwana nnyo kuba kati gundi abadde mu mubiri ogunafuwa, abadde mu mubiri oguluma, abadde mu mubiri ogukwatibwa ennaku. Kakati yenna aguvuddemu guno ogwaffe agenda kweyimirirawo ku lulwe. Njogera obwama temumpulira mbagambye baddiyale musembere Yunia mujja wa Ddaayi yawambye ebisumuluzo by'omusajja emmotoka zeewaka ebisumuluzo yabiwambye n'amugamba tagenda kukwata motoka
zawaka kuzipepeeza mu Daaya era n'agamba genda ovuge eza Daaya ndaba nazo yegwazigula nange ekiruma nno Yuni yagamba mbu omusajja bwe yagenda okumwanjula mbuno mbu yamwanjula no 2023 mbu omusajja we yagenda okumwanjula era yamwanjuza obuntu mbutono esente zonna azimalidde mu kivulu ekya Daaya bannange obujja bugenda kutta Yuniya yuyo mumwerabireko mu kafaananyi obujja bugenda kutta Yuniya ne bannange ku buno obujja Yuniya bwayina bannange omwana wattu tamulya naye nga Haji Haruna Kitooke lwaki muli tosaasira lwaki temufunako ku nsonyi sole munnange mwami Haruna Kitooke mwami Haruna Mubiru wafuna ebizibu ababbi ne babayingirira ne babba ebintu ne bamenyamenya ebintu ne bamenya n'omuvubuka omukono abadde akukolera ku restaurant yo empya ne bamenya omuvubuka omukono ne bamukubakuba ne bamuleka mu critical condition omuvubuka ali eyo bambi abadde apokya ng'abonaabona maama we bambi tebalina wadde 10 mwami Haruna wadde okuwaayo omutwalo ku mukozi we abadde akukolera omwana afunye injury at work. That is work-related issues, hazards, occupational hazard and accident. You have to treat this boy. Do not abandon him because he was attacked while working for you. Bannange government eye Uganda Ministry of Labour mutekeeko amateeka agayamba abantu abakole emirimu emitonotono bwegityo babayisaamu amaaso babatulugunya ministry muyambe put laws that govern abantu abakola emirimu egifaanaganako bwegityo ba owners nawuliddeko nonivi tekiriza mwana kumutipinga sente zisuka oba mitwale emeka muba tulugunya abana bo nonivi baba bafuluma nga bava ku shift okukola babaza ne babambula okumakinga sure mbute babye kimajiko na machupa ne babambula ne babawebula basikali na basajja nga be babaza Ministry of Labour. Tene gwango sekaboka banaye musabire Diana. Yuniya musabire Diana kuba Yuniya akute wansi ne waggulu. Nati munnange Daaya yakwata omusajja n'amutwalira jjajjaawe. Era jjajja n'asiima. Musajja musiraamu jukira ne Daaya musiraamu siye namukwaya gundi namukwaya ya pozi Daaya yani erinnya lye namukwaya Zaituni Zahara Zalwango something nayenga naye musiraamu nayenga newaka eri kongere ku Salama Road yavaayo